This is Faad TV UG. Subscribe. Yes, butevu mbaniza ku Faad TV UG enchaya lero. Esanyu ewa Teddy Bugingo byongedde okumutambulira obulungi ku side nida kubanku kwa details masa usonga ate ne Galaxy FM ekakasiza nti Rebi mugobe wajjo era bamugobye naye ngenda kubanku wa details songa ate ne bya speaker Jacob Olanya byongedde okutabukira ddala amazika gongedde okutabuka nagongenda kubanku wa details mwasize mutya onaku lwaliro Faad TV UG muri mutya mwina abagoberezi ba Faad TV UG ngenda kusabambi o subscribing atosikalinga ofollowing Faad TV UG so senero IP mukyala Bindeva omu bwati mukyala ono bambi ne simanyi kikibindeba kyaletera mwana Rwip ebintu nga bitambula bubi ku side y'ennaku zino kiki kiri kubindeba wabisirani waki munsonyi okumito webisirani naye mwana mwala mukazi wattu ng'ebizibu bimujjira kumukumu buli kaseera ebizibu nga bimujjira kumukumu buli kaseera okufa bwe yafuna omusajja oyo ebyo tebitambula bulungi yali yafuna omulimu gwe ku Spark TV ogwa live wire ng'akifa bakula ddala bulungi nnyo ng'akikubira ddala ku live wire naye era Bindeva bwe yajja ne bitabuka n'okubadde bamuwa kashoke bayita Spark TV updates ne tekikasinga live wire kubanga Rwip bye yali asinga okutegera live wire kuba bali abamuweereza sawa zino abantu bagamba ababowa no bababowa bali abamuweereza kyo kiraga nti Rwip yali ekintu akifa bakulira ddala kati kyo ne Galaxy yamugobye era ensonga zavudde ku Bindeva buli sawa mbu aba amwogerako buli sawa aba ayogera ku Bindeva ate mbu buli sawa aba alangira mujjawe mukyala okumu Sophie mujjawe mukyala Bindeva omukulu oli gwe yakyawa abeera mbu amwogera buli kiseera era kyaviiriddeko Galaxy okulabikanga emufuutwa ne mugamba munnaye genononyeka awalala omulimu ffe tukkooye Faad TV UG ne bambi Bindeva kyokoze mwana muwala oyo nyenzeeko ewa Pastor Jessica Kayanja. Pastor Jessica Kayanja alabudde Teddy n'amugamba Teddy siddamu okulaba ng'ojjozungira kumira ku Cathedral Center ku chaachi yaffe ne bba wange Robert Kayanja. Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti tayagala bakyala batalinamu busaasizinga Makula. Agambye nti Suzan Makula mu basajja bonna bye yalaba kwezza musajja wa munne n'atuuka n'okutuuka okumuwunza obuwunzi n'amuloga. Pastor Jessica Kayanja yagamba Bugingo bino ebintu byakola tabikola yekka baaloga muloge era nga Suzan Makula ye yamuloga okwezza omusajja amujje kwani ku Teddy Bugingo era Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti Suzan Makula siddangamu okulaba ku Miracle Center chaachi yaffe. Jukira Pastor Jessica Kayanja mukyala wa Robert Kayanja era nga bwe bannanyini Channel 44 TV mugimanyi Channel 44 era nga amaka gaabwe oba chaachi yaabwe angambe chaachi yaabwe sijaga amaka gaabwe bwe basinzira okutendeeza omutonzi bagita Miracle Center Cathedral era nga ya mwami we Robert Kayanja kosa naye agambye Suzan Makula saagala mukyala talina mubusaasizi sikwagala n'abakyala baba naabwe ate ne batuuka n'okuloga abasajja abo okubakyayisa abakyala be baba basooka nabo n'okukyayisa abasajja okubeera nga tebakyagala n'abaana baabwe kubanga Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti Pastor Bugingo n'abaana takyagala batunulako abaana be yeezaalira ddala era Pastor Jessica Kayanja ategeeza nti Suzan Makula wetagana mugeena kugambye simanyi waji binaggwera naye nga byongedde okutabuka obufumbo bw'ababiri bano Pastor Bugingo ne Suzan Makula bo bannaye tebulina okutambula kiriya bulimu emizigo bano mingi nnyo enzeko ewa Maulana and Dwayne Maulana sijaga Maulana and Dwayne Maulana muzanyi wa comedy azanya ne munne Dwayne Maulana omukyala ennaku zino yava n'agamba nti Maulana oyo antulugunya awaka Maulana empisa alina empisa embi Maulana ndowooza buli wiiki awoowa kuba abakyala bo abalina bawera era omukyala yavudde n'okubira omulanga ku poliisi n'agamba naye mu nnyambe Maulana antulugunya mpera njala kwawukana naye kyokka bayimaamu abasinga kosa ne basheeki bavudde ne balabula Maulana bamugamba ne Maulana ebintu by'okola
tulabanga biswaza okubanga obikola mu kisiibo muno kisiibo kino kitulimu gwe n'obanga okola kazambi oyo omwerere bayimamu bangi bavudde ne baataakenga Mawulaano ono bamugamba kyusamuko mu nneeyisa ate ne poliisi yavuddeyo nako olwego negamba nti Mawulaano ono yeetaaga akwatibwe kuba empisa embi zisusse omukyala aludde nga mutulugunya tamuwa buyambi kyokka yamuzaalamu omwana. Ngezeko wa Speaker wa Parliament omugenzi Jacob Olanya omulambo gwe gutwalibbwa wali mu bitundu by'Ekkololo okulabika nga abantu bagusa kale Bannayuganda kw'ossa n'abantu ab'ebitiibwa bagukubako erisa oluvannyuma gutwalibwe saidi zeye Emoro gye bamuzaala era nga jjajja okuzikibwa olunaku lujja kuba Lwakutaano olwa wiiki eno era nga abantu bangi nnyo beetabye ku mukolo ogwo mukolo gw'amaanyi nnyo wali Ekkololo era gavumenti abakungu okuva mu gavumenti kw'ossa n'ebikonge eby'enjawulo okuva mu gavumenti ya Buganda bonna beegassibwa okugamba omukolo genda kuba gwakuba liiso evvannyuma ku Speaker wa Parliament abanene bonna weebali biri wali Kololo Fali TV UG tumitinga mu video eddako nja kuba mbawazi updates ezisingako ne wano mubeere bulungi mweraba.